Olusiira ngenda kusinga kulisimba ku lunyiriro lw'omwenda paka ku 15 naye okay katuluve ku lusooka kubanga byonna era bisigala bitukwatako. Tusobola okwerwanako ate ne tuwangula. Ye video y'olwaleero tusobola okwerwanako ate ne tuwangula. Leero siina nnyo security alert era siina security alert olw'ensonga ezitali zimu naye temufaayo buli kimu kijja kutambula bulungi. Programu eno ekutuusibwako Maureen Skin Care. Bw'oba oliyo ng'olina ekizibu ky'olususu ojja contactinga Maureen Skin Care. Ate tulina ne Premium Dental Clinic esangibwa Makerere Kafule okulira n'ekitebe kya Nuupu ojja kugendayo services zonna ez'amannyo ojja zisanga awo. Bw'oba olinayo omulwadde wa alusa omu, njagalayo omulwadde wa alusa omu nga alusa zizikuluddeko, olina ebipapula byonna ebikakasa alusazi zakugoba ku bintu, zakugoba ku matooke, zakugoba ku ki, zakugoba ku ki. Njagala omulwadde ogwo bambi bw'onkubira nega nti omulwadde namufunye. Tonyiiga, njagala omulwadde ogwo omu. Nga alusazi zakusensebula. Omulwadde ogwo omu. Mbeegayiridde bwe nkugamba nti nno nti bamututte. Njagalayo omulwadde omu wakujjanjabibwa ku bwereere awone. Waliwo omuntu gwe nalanga wano wahabo n'abajjanjaba bulungi nnyo era n'olwaliro akyabajjanjaba ne muwona. Era njagala kwebaza abamu ku balwadde be baabadde ajjanjaba bamukoleddeyo ekintu. Alina ekyamagero ali eri tabitegera kubitegeera, ali eri jagudde eddalu. Bambi alina omuntu gwe yajjanjaba n'amujjanjaba nga ssente zibadde nga bataddemu ssente nnyingi nnyo mu birwadde ebyo ate nga bali mu diaspora eyo, bali mu nsi ezo ezitujoogeeza ez'obutabo. Naye oli n'abatabulira eddagala ne bawona bulungi. Bambi bamuwadde ekyamagero. Mukama yamutomezza ekyamagero eky'emyaka ekyekyasa nga nawe eddala bwe kikutomera okkiriza, kubanga omuntu abadde yeeyiiyayiiya bw'afuna ne bakusuulako ekikalina kirawo ne bakusuulako ne bagamba beeraawo lima kola ki bizinensi ziizo tunda kola ki kati awuwuwo kyamagero kyamutomedde lwakuba alina abantu bajjanjabye bambi. Mukama n'amusisinkanira awo. So waliwo omulala namugambye sijja kukulanga nga sikakasiza, nagamba mpaayo omulwadde omu eyeekakasa nti mulwadde. Kati ono amala kujjanjaba ono bw'ali baawonye naye ndimuteekako ne mulanga abantu ne bawona. So wano ku ASP bw'abaawo tugezaako nnyo okusengejja bye tuleeta ne bye tuyisaawo bambi. Bw'abaawo ebiyitira mutusonyiwa kuba tuli baana b'abantu naye nga management tugezaako nnyo okwekenneenya ekintu ekiyita ku ASP Asimowire Bible and Politics. So njagalayo omulwadde omu nga alusazi zakujja simanyi kuki bw'onookakasa nti owonye era ng'ogize nga naye tumuteekako nga tumulanga nga abantu bawona. So kyekyo Mukama abawa omukisa. Waliwo bingi nnyo ebiri ewaka ngenda kuba mbiyitamu wano. Abantu mwena mumbuuza pasita tonnaba kwogera ku ky'akakiiko k'ebyokulonda. Wali toliiwo Museveni n'alonda akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda konna kajjudde ba NRM okuva ku chairman waako musajja wa NRM ne beyazeemu okulonda n'abalala bonna akakiiko tebandikalonze bwe batyo. Pasita tokyogeddeeko, tonnaba kukinnyikira bulungi, tetunnaba kukiwulira bulungi ng'okyogerako. Kituufu mbadde siriwo naye nga nabiraba. Ye mwami Museveni yakola ebimunyumira ng'omuntu omu, akola byalaba ebimuyisaawo ebimutwala mu maaso ng'omuntu. Takola bigasa ggwanga, akola bigasa ye na famire ye. Kyova olaba nti abantu babadde n'ebibuuzo bingi ku nsonga eyo ey'akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko ako kaalondebwa nga bonna abakajjuddemu
bawagizi ba NRM Lugwe nga n'abangi ku bo beesimbako ku bifo eby'enjawulo gye buvuddeko mu kalulu aka 2021 ne bawangulwa. Museveni n'abanaazaako ennaku ng'abawa ebifo mu kakiiko k'ebyokulonda basobole okwenunulira eyo. Bannayuganda kyabakubye wala nga bagamba nti omuntu eyaliko wa NRM n'agwa mu kalulu. Omutadde kakiiko k'ebyokulonda omusuubira ddi okusala amazima n'obwenkanya ku ludda lwa bannayuganda. Kitegeeza nti awo oba weetereddewo omuntu agenda okufevaringa NRM. Era bannayuganda bali mu kutya nga beebuuza nti kino tunaasimatuka tutya ekyaliwo 2021. Ebyali mu 2021 byebimu bye tusuubira okulabako mu 2026. Naye nga teweerabira, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakugambye akalulu aka 2026 tugenda kukaddamu tukeetabemu. Ensonga yaffe si kujja nti kuwangula nga bwe twali tusuubira okuwangula 2021. Ensonga yaffe kwongera kulabisa Mwami Museveni emivuyo gyabwe gye bakola mu kalulu. Era n'akujjukiza nti Constitution etuwa bulungi etteeka nti singa okulonda kwonna amakubo gonna gaba gazibikiddwa, tuba ne option esembayo ey'okwerwanako obwerwanyi ng'okozesa kyonna ky'olina ekikusaze mu maaso. Kitegeeza nti akalulu ka 2026 singa kanaddamu ne keetobekamu emivuyo egyetobeka mu ka 2021, awo bannayuganda okusalawo kubakuza emikono gyammwe nga musinziira ku Constitution ya Uganda kyeyogera. Wali toliiwo, Museveni n'alonda akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda konna kajjudde ba NRM okuva ku chairman waako musajja wa NRM ne beyazeemu okulonda n'abalala bonna akakiiko tebandikalonze bwe batyo. Pastor tokyogeddeeko, tunaba kukinnyikira bulungi, tetunaba kukiwulira bulungi ng'okyogerako. Kituufu mbadde siriwo naye nga nabiraba. Kati olwaliro njagala nkyogereko ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda. Leero waliwo besigenda kukwatagana nabo maybe. Ndowooza paka nga vidiyo ewedde nammwe bwe munaakitunuulira ye opinion yange. Kati nawe olina opinion yo ku nsonga eyo, naye nange ndeese opinion yange ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda. Museveni okukalonda bw'atyo, Museveni mutuufu 100/100. Ne bwe nandibadde nze nga nze Museveni, kati gwe yagala Museveni akuwe. Ekisooka Museveni obuyinza abwagala yonna gy'avudde. Pastor tufunireyo owa sukaali. Kale katulabe. Wulira, Museveni yonna gy'avudde azze atulaga ebintu nti obuyinza abwagala. Nsooka n'abiraga indirectly ng'alinga atuyamba, alinga nga yatuyamba ng'ateekateekawo awo abantu nti Museveni iffe bw'otakomawo kwesimbawo tugenda kukuwaabira, otuleka waffe. Katolo nga nange ndi eri ndimu olwebunjakko nga nange ngamba Museveni ageza atulekewo nze muwaabire. Atulekawo atya? Kumbe olusajja lutulimba, lutubuzaabuza, lutubba. N'agamba era mbadde njagala kugenda naye munnange bannayuganda bakambwe ate nze nasalawo okubaweereza, kakati ate bwe baba nga bayomba konze kankomewo. Era nga nange newananga ngamba nze omu kubakomezaawo Museveni, kale aba kugenda. Owa sukaali, owa pressure, bannaye. Kakati munnaye okutuusa lwe twagenda tukula ebintu ne bigenda nga bikyuka okutuusa lwe tutuuse mu mulembe gwaffe. Akasajja ne katulagira ddala nti obuyinza kabwagala. Ne kayingiza amagye mu palamenti, ne bakuba ababaka, ne kawamba Constitution. Kaffe tetugaana. Twongere step endala, twongere okulaba ddala n'omusajja kiki kyaliko. Ne tugenda mu kalulu ka 2021. Museveni n'akabba. Ne tumuwangula. N'akabba ne kamulemerawo. N'awamba obuyinza. 2019 yawamba Constitution.
2021 n'awamba obuyinza. Kati awo ne tukakasiza ddala nti no bino ebintu bya ddala. Kano akasajja kati tekajja kuvaako na mirembe. Kuba twali tulina okutandika ekyaffe. Mmwe abantu abagula ennyumba eziwedde, sibagana gula nnyumba ziwedde mugende mugule ennyumba eziwedde. Naye omusajja akwata emiti n'azimba ennyumba ey'emiti n'emmuli n'agizzaako olufuufu bulungi n'agikuba langi n'agiteekako simanyi butalazo n'agiteekako simanyi sirambikisi simanyi biki n'ateekako obwo obukajjansi obwo obw'okubisenge ebyo n'akola bw'ati n'akuguza ennyumba miliyoni 7 mwezi nga kungulu enyirira naye nga munda nfu. Kakati ffe mu byobufuzi twagamba nedda tetugenda kuzimbira kweno ennyumba gye baazimba, tuddeyo mu musingi. Omulembe guno ne guyiwa buli kimu ne guddayo wansi, ne gusimba omusingi ne gutema ne gujjayo byonna, ebifunfugu ne tubijjawo ne tutandikira wansi, ne tuyiwa enkokoto ne tuzimba ne tukomawo paka we tuli. Kuba tetwayagala kuzimbira ku byabali twali tetumanyi bye bazimbye era twagenda obyekenenya tuba kuzimbira ku ebyo. Kati senga miranga akalembereza akaliwo nti twaddayo ne tusima omusingi mu biseera bitono nnyo, ne tusinga omusingi buli kimu ne tujja bwe tuti paka ennyumba lwe yasituka n'ekomawo waggulu. Kati Museveni yatulagadda nti obuyinza abwagala, wabula era mwagala ng'amaze okubalaga nti ayagala obuyinza, mwagala era ajje alange mumuwe wakakiiko k'ebyokulonda owammwe. Ku nsonga eyo ndi ku sayidi ya Museveni mutuufu, kubanga ayagala kwenywereza mu buyinza, akuleeta obeerewo omugjewo. Museveni ebintu bye mwagalira biri bibiri, kimu oba bibiri, naye ekisooka amenya amateeka misana ttuku ng'ensi eraba n'agamenya, kubanga bw'agoberera amateeka aba tajja kusulawo. Kati agamenya misana ttuku, kati ate ffe abaagala omuggyako ne tugoberera amateeka. Museveni mutuufu mmuwagira, ne bwe nandibadde nze nga nze gwe mugobaganya, omuntu gwe neesigaye maama Ebeni ng'ajja wano nga mmyuka, kubanga mwenna mbatya nga wano oteekawo Ebeni nga ngenda ndeetayo wali nga nange abantu nga nsobola okwebaka ku tulo. Kati mmwe mwagala mujja mubeere mu electoral commission. Kati Museveni leka ababbirewo akalulu, atubbirewo nga bukyali, atubbirewo nga bukyali tukimanye, oba tuzuukuke nga bukyali, kubanga process ekulaga, abantu ebirombe bye bibuutikira wansi mu ttaka, era ogenda okukiwulira mu kwogera abakaaba baba bagamba kyokka kale ate munaye tubadde tututa ebbanga ng'ekintu ekyo twakyekengera, kubanga era ettaka libadde ligira ne tubagamba bannaye era nze nenvawo ne ntandika okusima sayidi zeeri, kubanga olaba olwo olwatika baba bakimanyi ne kibakwata, kubanga ensima gye baba basima amayinja ago bw'oba osima ekintu ekyo mulina kukisima bwe muti ng'ettaka lino lyesigamye eri, naye kasa mukisima bwe muti ne mukiyingira eri, olumu muba muli eri nga wano kibabuutikira. Mulina kukisima bwe muti nga liri erya waggulu terina we livirayo kujja eno. Naye olw'okuba abantu baffe bazibu basima bwe bati ne basima n'omusanga ng'ali eri, ekitaka kibagumiikirizaayo omwezi, ne badda n'ebbali eno ne bakidibeitingako, naye bannange ettaka eryo olumu kubanga kati olaba ye n'atwala baluti addu aba akyakuba baluti ne kimukwatirayo offside.
Wewe abadde n'omwana wo wapi wano abadde n'omwana abadde asomba kubanga kyakyama mu ntandikwa ku kyokulonda akakiiko k'ebyokulonda ako Museveni ye mutuufu kubanga Museveni ayagala buyinza yabuwambira ayagala busigaza Museveni tagenda kuvaako na kugoberera mateeka kubanga naye aliko lwakumenya mateeka omuntu nkudde nze mbadde nabyesonyiwa ebyo ebintu nga nagano bidibatingako kati bwe tunaasigala ng'okukaaba obukabe gamba era alonze era omulabye alonze kibirige Sebunnya twagamba mmwe mwagala jje abagambe bannange NUP mu mpezaake ajje eno naye banne Museveni n'amala akola ekintu n'ateeka zaakeeko kakiiko k'ebyokulonda najja mu Nuupu n'agamba mumpe zaake mumpe General Gaddafi mumpe Ghetto Speaker mumpe Komanda Wayiza yatuula bw'ati n'atuga mu poliisi n'amusembeza wano mwagala bamuwe owa commissioner ku electoral commission kati muwulire olw'okuba Museveni yawamba obuyinza ayagala busigaza alina okusigala n'abo abamulemeza mu buyinza oba amenye mateeka oba agagoberedde awo Museveni mutuufu kati ffe tulina kukola ki naffe tulina okukola ebintu ebyo ebimulemesa okutuukayo kubanga senga atuukayo tuba tuwedde what is the matter bannaye musake mulindeko Now, kati ffe kye tulina okukola kino omukulembeze yenna gwe bajja mu buyinza tebamujja mu buyinza nti olw'okuba amazeeyo byakola nti oba akkuse obuyinza bano abamulwanyisa be bakola ebisinga ebibye nga buli kyakola bakirinako solution ne bamulemesa n'ava mu buyinza olunaku Obote lwe bamuddusa dduka afulume Uganda oba lwe basooka omuwamba ogusooka mu Obote 1 yali agenze Singapore ku nsonga za ggwanga era nga ne bwakomawo alina byatandikirako abaaliwo ebiseera ebyo baamini ne bakola ebintu nga talina kudda wano Amini najja n'akikwata abaaliwo ebiseera ebyo ne bakola ebintu Uganda n'agifundamu n'asigazaawo akakubo bwe kati akamufulumya Kampala adduka agende nga tayimiridde kusaba kutuzzi n'adduka n'afuluma Uganda ekikowo okusa ekikowe ng'afulumye Bote n'akomawo Bote bwadda ne bamukolayo biri Uganda n'agifundamu n'adduka naye yali alina byazzaako ekirala abaaliwo ebiseera ebyo Obote si ye yabawanga ebyokukola nti mukole bwe muti munzijeko bakola byabwe bye bawulira nti bisobola okujjako Bote n'adduka
kati omulembe gwaffe bwe gunaaba gukyagoberera amateeka ga Mu7 gujjeko Mu7 ekyo tekiriiyo ekyo tekiriiyo tujja kubanga bano abagundi Naamu batuuziza olukiiko lwa Naamu simanyi bazze bagenda kuyogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu simanyi entalo simanyi okutirimbulwa kw'abantu simanyi biki batuuziza olukiiko lwa Inter-Religious Council mu 7 Inter-Religious Council etudde wa Mama Fiina olukiiko olwanirira eddembe ly'obuntu simanyi bayogere ku kitta abantu ekiri simanyiwa so embunda abafirisuuti bagambye embunda babayambe ani abagamba okuba omusajja si mwe mwamusooka ne mumukuba ebizuka bamuttamu abantu simanyi 3,500 bakafa 2,2 batte 3,200 kakati ate bakaba bagamba omusajja atuseemu 2,29 mbukati bakivumiririre waka nti abasumba bonna Kazimba Mugalu baani Serwadda Segwadda bonna batudde okutuuza olukiiko lwa Inter-Religious Council bagenze dutuuza wajjajja Jjumba byebyo ebiri waka ebya Naamu nze Naamu simumanyi oyo Naamu nandibadde mutegeera nnyo simanyi Namusisi simanyi Namubiru nandimutegedde nnyo senga Comrade Uganda empya abaddewo alina ebintu byalinga nsunsulira nembitegeera kuba sinza ntegeera ennyo naye oyo omusajja yalinga asunsula ensonga nenzitegeera bulungi kati Naamu simumanyi nze simutegeera ate ansanze ndina gundi ansanze ndi off form si kaliwali era ninze Uganda empya senga atuwaayo odi yemu ku nsonga ezo n'atusunsulira naye kale katumulinde Wulira tulina okukola ebintu ebisinga ebya Mu7 ate nga naffe tuli bweru w'amateeka Mu7 talina kintu kyonna kyakoze nga kiri mu mateeka era ffe abafunye emirembe ku mulembe gwe twamala kuva mu mateeka ne tukola ebimenya amateeka naye njagala okwebaza ba leaders baffe njagala okwebaza His Excellency Kyagulanyi nti gyatutwala amanyiyo process by process bulijjo twekwasanga tugamba duumira omukadde w'ekkanisa bamuwamba bajja omukubire amasasi ekintu kigamba oli nti kutama ani akomezaawo ebintu ebyo wano gwe abo abasajja baatulimba nze ebyo bintu sikyagala biddamu Bugingo yatugamba baatugamba ekiwundu tebaakisiba kiri open kati ate jjo yagambye mujja kukiraba kuba buli lwe bakisumulula ng'omusawo akwata stage gye kiriko ng'addamu akisiba buli lwe bakisumulula omusawo akisumulula akikwata bulungi nnyo video mujja ziraba kuba buli lwakisumulula nga tasobodde kukisiba agambye obusagwa bungi bakikuuta abasawo muli babi kati ate Bugingo yakomewo yagambye bakisiba buli lwe bakisumulula bakwata video eyagambye mbunne ekyo ekiwundu kya mwoyo ayinza okuba omutuufu bayibuli eyogera ku biwundu eby'omwoyo ebintu byammwe byannemye okutegeera kyova olaba nze mbadde siriiwo temubinteekamu wamma nzizeeyo ku kye tubaddeko wali kuba waliwo ebintu bye saagala kuyogerako kubanga I have a kids okimanyi nti I have a kids bannange oluzungu nze kyova olaba nduwa ekitiibwa kati ffe tulina okukola ebintu ebisinga ebya Mu7 byakola
tumujje mu ntebe tumuwangule nga tuli bweru w'amateeka. Bulijjo bannayuganda mwekwasa nga mugamba aveeyo ayogere openire, akitubuulire akironkinze kubanga tubadde tujjanga ne twogera ebintu naye obaolyawo nga mwina ensonga zammwe. Kati commander in chief alangiridde. Bannayuganda kambabuulire tukozese omukisa guno His Excellency gwalangiridde. Tagambye lwakuna si bwe kiri, ku Lwokuna alangiridde. Kaakati waliwo ebitajja kujja ku media kuyogerwa, waliwo ebisigaleyo eri emabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka. Bannayuganda temugeza ne mulyamu ensi yaffe olukwe. Muwulira bulijjo tugamba aveeyo ayogere, akyogedde openire okununula eggwanga kwaffe ffenna, kwa bannayuganda bonna, ate ffe tunyigirizibwa. Kati olwaliro firimbi ye yagifuuye, kiwedde. Bagenda kutukulembera, bagenda kubeera naffe, yessaawa tusituke. Ntutte ebbanga lya myaka 2 nga nsomesa ku factor 3 eya 12. Nga mbagamba ekiseera kigenda kutuuka nga twetaaga 12. Kambabuulire mmwe bajjeno ab'olutabaalo luno olw'omulembe gwaffe. Mwenna bajjeno, mwenna be tulina bajjeno, Jeno Sauda Madada, Jeno 004, Bijirwa, Jeno Gaddafi, Jeno Commander Waiza. Omanyi ekintu ekikufuula jeno, omanyi emitendera gy'otambula okuba jeno. Okuba jeno olina okuba ng'olina ekitono nnyo, ng'olina battalion gy'osobola okufulumya, gy'okomandinga nga bw'ogigamba gwe gwewulira gwe. Nga ne bwesanga owa poliisi n'egigamba ki bw'oba tonnayogera, tebayinza kukola kintu mulala kyayogedde. Okubeera jeno ozimba otya? Otandika ne 12 n'ofuna kopolo. 12 n'ofuna kopolo. N'oddamu n'ofuna 12 times 3 nayo n'ogikwasa omulala. Nga bw'obayita ne bwe buba ssaawa 9 ez'ekiro bafuluma ennyumba zaabwe. Ekyo kye kikufuula jeno. Bw'oba tosobola kati bw'oba oli jeno kiba kitegeeza waliwo jeno akulira Kakiri division. Olina okuba ng'olina div number. Olina okuba ng'olina brigade. Nga gwe teweetaagisa kugira ogamba bakopolobo buli owa 12 n'asitula 12 ye ani ayogedde Jeno Gaddafi kiwedde. Kaseera ak'okwebeerera mu bannayuganda okwenunula okulaba nti tutasa eggwanga lyaffe Uganda. Kiri gye tuli okulinunula ne tulijja mu mikono gy'abatemu abalinyaga, oba okuligayaalirira abasajja ne balitutwalako kubanga bo bafungubidde bakulaga nti balyagala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangiridde nti enkola gye tuliko olwaleero tewakyali kulanga kulala, tulina kwekalakaasa okulaba nga tulinunula. Era Elias Lukwago n'alangirira nti lunaku olwokuna ye ng'omuloodi wa Kampala lulangiridde. Bannayuganda, mu luguudo lwonna oba lwa Kampala wakati w'osanga ewali ekinnya, simbawo ekyo ky'owulira ky'olina, oba muti oba kitooke oba osimbamu bimuli, ky'owulira oyagala gwe kyolaba nti kyekigwaniddewo muzisimbemu. Okuwoza kujja kubeera kwabwe nga bba abakulembeze. Bannayuganda twekwasa nnyo nti tulinze muntu atuduumira. Eyaduumidde ye muloodi atwala ekibuga Kampala.
ne His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu n'akikoonamu, awo tunaaba tulinda ki era tuliba twekwasa ki nti tetwalinako aduumira. Jjajja nga yaze waka nazaala we